Nkwaniriza nnyo ku SMX Media nange MSMX ekiddako mba mukimanyi bulungi nnyo nze kubeebaza olw'okusubscribinga wano ku SMX Media mwebale nnyo mwebale ddala naawe tandaba kubeera ng'osubscribinga bambi subscribing wano ku SMX Media tubeera ne updates buli lunaku ate nga story bwaffe bubeera bumpimpi ate nga stories zaffe tusooka zikonvatinga data waleme kubeera ng'agenda mungi nnyo wano ku YouTube gwe ayagala stories ezitanywa nnyo data subscribing wano ku SMX Media tojja kubeera nga wejjusa kaneyongera okwagaliza Habiba Nabosa happy birthday ennungi omulundi ogwokubiri ne Teacher Henry nawe nkwagaliza happy birthday ennungi Eddie yawe agenze n'ateekayo ennyumba ya Rabbi bannange abaana balina sente tuli mu covid naye abaana bali mu kumaliriza zi project zaabwe Eddie yawe ono mukulu wa Bobi Wine kyemmanyi yes ono mukulu wa Bobi Wine agenze n'ateekayo ennyumba lwakuba bano abantu balina low profile oba tebeeraga nnyo naye nga sente bazirina Eddie yawe y'omu ku bantu abalina ddala sente waneno mu ggwanga erya Uganda kale tugambe mu bayimbi y'omu ku bayimbi abalina sente gw'otayinza kubeera ng'obuusa maaso naye bakeepinga low profile nga wookimanyi tebeeraga tebakola kibintu byakweraga mwalaba waneno juice Mickey Wine unveiling ennyumba ye mwagirabya Mickey Wine naye ng'olaba nnyumba mwana muto naye ng'ennyumba ye eri magida naye ate ono gaya unveilings olubiri oyinza ogamba hotel oyinza ogamba obeera sina bya ddala teriwo waneno mu ggwanga erya Uganda oyinza ogamba oba bamuwayiriza naye nga mpola yagenze na postinga n'agamba from dreams to reality ekyali ekirooto kye ekyokuzimbako olubiri olufaanagana weerutyo kimaze nkifuuka ki reality waliwo kintu kye mutamanyi ku family y'aba Bobi Wine in fact muyinza n'okubeera nga Bobi Wine mu family yaabwe yaddirira ndowooza abaavu kubanga wadde olaba mansion y'oyo omusajja Eddie yawe muganda wa Bobi Wine naye ate waliwo omusajja gwe bayita Banjoman naye ndowooza banene ngenda kukola list bulungi nnyo nkuleetere n'ennyumba zaabwe bwe mujja okusobola okubeera nga mukitegera bulungi tolaba mbunero olwo olubiri matiribona naye ate Banjoman mu bya sente ndowooza mu family y'aba Bobi Wine nze nsuubira yabasinga sente gayi yayimba ebyokuyimba n'atafunamu nnyo favor y'amaanyi eri awo naye nga businessman w'amaanyi yagamba waneno mu Kampala ng'omuntu wavirayo n'agamba wano mu Kampala wabeera nga si yasingamu obuyumba bw'abapangisa buneno simanya busingo rumu walete simanya mu ghetto yeno bwayise no yagamba mbu wabera si yasingamu ennyumba z'abapangisa ayinza okubeera nga wakubiri n'agamba ekyokulala mu Kampala muneno pulutebo wabera nga si yasingamu pulutebo mujja ne muzanyira pulutebo nowayo ekido n'omulala n'ajja ne muwayo ekido n'agamba wabera nga si yasinzamu pulutebo ennyingi mu Kampala n'agamba wabera nga si yasinza zi pulutebo wanene mu kibuga Kampala ayinza okubeera nga akwata kyakubiri kati omusajja ng'oyo ye sente ze tazifuna mu mudiiru ya biliyoni 3 nedda yagamba collectinga 10 obuyumba babupangisa mitwalo 10 12 mitwalo 7 naye ng'alina obuwerako obumuviiramu sente z'akola oyo gayi ngenda beera nga nkola ndowooza listi y'abo abasajja baganda ba Bobi Wine balina muganda waabwe omuwala Irene Kayemba alina ennyumba gaggadde in fact nedda ngenda kukola listi y'abano Bobi Wine baganda be bonna ne Bobi Wine nga omutwalidde ne amayumba gaabwe oba n'obugagga bwabwe subscribing wano ku SMX Media tujja kubeera mu missing updates nga zino MSMX I sign out.